Sebo, mwagala ki? Oyingira? Temuyimirira nnyo wano bajja kubakwata oba toyingira okitegedde. I'm fine. How are you? Dandy. No. Lwaki toyingira munda bagenda kukwatira ebweru gwe ddala. Nkoye munda enjala ennima ate njagala ayambuke waggulu wansigirayo ssente njali. Yaba, tok mana nyama.
Vaayo nabo pinda nayo maso kita short. Hallelujah. So we are this way of we came on the message the message never come to I think we are going to Lisa to one of solo to the solo to our children, Manda, about to another one with me. Eros to Radio, or you need to Jan. Waliwo abatwadde tekumaca naye tetemala kwatu kinapapaka tusanga amina so nkaseera kano nanvudde kusenya omusumba njagala kuyita EFC mulamu EFC bank ejyaberekeretu mwebale nnyo bannange okujja ze bampita Benule Ssentamu yeesimbye okuba Lord Mayor wa Kampala era ng'akola ne EFC Bank. Tunyuliddwa nnyo kuba tufunye chansi kuweebwa mukisa Pastor Mpenga ssebo twebaza olw'obulamu bwa Pastor Yiga twebaza na buli muntu azze okwebaza Mukama olw'obulamu abadde awadde Pastor Yiga. Ffe nga abantu k'entebe oba abalina akabonero k'entebe tuproposinga abantu b'Ekawala oba abantu bonna abakozesa oluguudo luno tewemugezaako bwe muti ne mutukwasa oluguudo olutugenda tutuma Pastor Yiga Road. Ekirala nti twebaza nnyo tuvumirira omukulu yagenze ku TV n'ayogera neweewuuba Katonda bw'oku nsi nti Mukama Katonda tazanyirwako, Mukama Katonda ali buli wamu. Naffe eddiini twagisangawo era tugenda girekawo. Seri muntu akkirizibwa kujajinga muntu yenna kubanga naawe tumanyi kijjanja okitegeera. Ffe twebaza Mukama olw'obulamu bwa Pastor Yiga yatuwa amaanyi be bantu abwe twalabirako nti buli kimu kisoboka. Omuntu akutunira n'agamba omwana ono mutwakireega mu basajja abakulu yeesimba kwa Lord Mayor. Ffe mu nsi tumanyi nti olwa Mukama Katonda buli kimu kisoboka. Mukama yeebazibwe. Kaakati ne tumaliriza nga tugamba nti tusabira ssebo njabawo w'essaala tuvewa. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amanya gange mpitibwa Lwato mukyala wa mu kaseera kano njagala ffenna twegayirire omutonzi asirise asobole okuwa omusumba waffe ekiwumula ekyemirembe. Manyi tetulina kinene kyo tuyinza kukola wabula oyo atali aguzi, oyo atudde waggulu awo alaba buli kimu, asobola okutuusa buli kimu bwe tukwasa buli kimu kyonna. Ekyo kyonna ekyasobola ku pasita waffe Mukama Katonda omwoyo gwe olamuzikisa. Tetulina byongera kwogera. Mukama wange wamwambayo kasaala kakatini tusaba mwena mwena abali wano Mukama Katonda abakulembere obulungi nga bwe muli wano n'okuddayo waka mubeere naye. Amiina. Nga tusembayo sebo kulabitira omuntu tuwewale bujja ne Spice Diana ne Papa Sidi ne Manager Roger
mutulabiranga ddala ku ssaawa eri ffe tetuli bantu bakuzanya tuli bantu ba Mukama Katonda terina kye tutyanga Mukama Katonda ali maaso gaffe amiina badde simanyi nti beeni wagenzi eyo naye bwe mumanyi beeni yasinga haleluya amiina amiina emmeeza eri kyagala kubagenda businga base tetuzeetaaga nina mwenye okubaliisa ekyeeza ekyo sogenda kuba kusinga amiina bulakutenga talaba kujjawo soke tubeeyo kuba tuli mu nyumba ya Mukama mulete ebibo byange ebisooka kubanyi batwalirize spicetanedispas Spice. Together, they will
amina alina ensigo ye ey'okwebaza ennene eya Spice Diana tugitwala eri wano alina ensigo ye endolo tugiteeka wano